Nkwanirizaako mukwano gwange nate olunaku olwaleero tweyongereyo mu maaso n'ekitabo kyaffe kino Mitembo Ssuubi. Tuli ku muko gwa 88. Nkwanirizaako mukwano gwange, nkwebaza byonna by'okozeeko, abafunye okusoomoozebwa tubasaasira, ate nammwe abafunye ebirungi ebisobasobanye ng'obugulu bw'eggongolo twebaza Katonda kayisa mazzi mu ttaka ne gatalumira akyatuwadde ekirabo eky'obulamu. Tuli ku muko gwa 88. Ekitabo kino Mitembo Ssuubi kyawandiikibwa Dr. Saalongo Kiwanuka Aloysius Kalyesuubula. Era nga gwe eyeetaaze okwefunirako kopi ogiteeke awaka oba oyongere okukiggwa ennyalwe. Kopi zasaasanidde dda amatundiro g'ebitabo ag'enjawulo. Weefunire leero kopi mu Mukono Bookshop, Uganda Bookshop, Alistock Bookshop ne ku mulyango gwa Bulange ku mitwalo 4 gyokka bwe giti. Katugende mu maaso n'essuula yaffe eddako ku muko gw'e89 eyitiddwa Obutemu buwamba okulonda. Obutemu buwamba okulonda. Okufa si kibonerezo, naye abantu b'amawale batuttidde abantu baffe mu kibira ne bakamala. Tusaba Katonda akola okuwoolera eggwanga ku bantu abo. Ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'e11 omwaka 2020, olunaku olwo lwakeera bulungi nga n'akasana tekookya nnyo. Enjuba yali nzikakkamu etatiisa, empewo ekunta yali simbi nnyo, n'ebire ku ggulu nga bitangaavu. Essaawa zaali ziweranga 5 ez'okumakyawo, ebire ku ggulu ne bitandika okuddugala. Akasana akaali kaaka ne kaddayo gye kasula, ebire ebyali ebitangaavu ne biddugala okukira ekisirinza ky'eryanda. Okumyansa kw'eggulu ne kubuna ekyererezi ky'olusaalu, okubwatuka okw'amaanyi ne kwefuga ekibira, enkuba n'ebuna ennimiro z'abannakibira. Laddu ne wamatuka waggulu n'ekuba emiti gy'ekibira emiwanvu, bannakibira ne babuna emiwabo, ebinyonyi by'omu bbanga ne bidduka okuva mu bibira gye bisula okweyuna amayumba g'abantu. Ebisolo by'omu nsiko ne bidduka okwekukuma mu nsozi olw'okutya okwali kugudde mu kibira. Abaana abato abaali bayonka, amabeere g'abannyaabwe ku lunaku olwo nago baageesamba. Ng'obudde bumaze okwonooneka mu biseera ebyo, abakadde abaali bamanyi ensonda z'ekibira baafuna okutekemuka mu mitima nga batidde ensasagge eyali eyolekedde ekibira ng'eva mu bantu abataamanya mulonde wa Katonda Mitembo. Olunaku olwo lwasanga mukulu Lutwama ali mu kuwera ennemba n'emisango gy'ettaka mu kkooti ekira. Yali avunaanibwa muliraanwa we Ssemandaako Muhindu eyasaalimbira ku ttaka lye nga talina biwandiiko biryogerako, wabula ng'ayagala kutwala lya bwereere nga yeesiga amaanyi g'emmundu n'enguzi okumweyimirira. Lutwama yali ayagala nnyo obwenkanya n'amazima okubukala mu bannakibira. Yali yakeesimba mu kaguli endiga n'ewalampa enju. Kubanga zaali ziwera essaawa 5 n'ekitundu ez'okumakyawo, Lutwama n'ayingira munda mu kkooti. Aba akyali munda mu kkooti yeewozaako, n'awulira oluyogaano lw'amaloboozi g'abantu wabweru w'ekkooti nga baleekaanira waggulu nti, "Mitembo njovu, mujja kumusumulula mulimba." Oluyogaano bwe lwanyinyittira, omulamuzi n'akuba ennyondo ku mmeeza, kkooti n'ajaabula. Omulamuzi ng'amaze okwawula kkooti, Lutwama teyalinda binaddirira, n'akwatamu ebyanguwa n'alaba eryamuleese. Aba yaakafuluma n'awulira abantu nga baleekaanira waggulu nti, "Mitembo akwatiddwa ng'ali mu kampeyini mu bitundu by'ebuvanjuba bw'ekibira Lukambwe mu Busoga, era nti abantu be abamu battiddwa, abalala bakubiddwa amasasi, abandi amagulu bagamenye." Lutwama yali agenda mu kibuga ky'abannakibira ekikulu Mpala, yakoma bbanda okumpi ne ssettendekero w'abakuze ekyambogoma. Mukulu Lutwama ng'amaze okutuuka mu kitundu ekyo, yalaba abantu nga beekumyemu ogutaaka, ng'amakubo gonna bagazibye n'emipiira gy'emmotoka enkadde, nga gyonna giteta muliro mwereere, nga ne bw'oba oyagala otya okuyitawo ng'abeekalakaasi tebakkiriza. Olaba n'ebidduka omuli ppikipiki, obugaali, emmotoka nga tebirina we biyita. Era ababivuga ku lunaku olwo baafuna okuceekeera mu mitima olw'omuliro omungi ogwali gwaka buli w'oyise emmunye y'eriiso. Zaali ziwera ssaawa 5 n'eddakiika 57 ez'akalasamayanzi, ekizibu ne kigwa mu kibira nga kiva mu basajja b'amawale abatamanyi nfuga y'abantu nnungi. Emmotoka bwe zaagaanibwa okusala okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala, Lutwama yali avuga emmotoka n'abula okugireka mu kkubo wakati addusa ebigere olw'okutya okungi n'omuliro ogwali gubumbujja okukira oluyiira olugudde mu ssenke ekkalu. Katonda nga bw'ateekateeka abakulembeze era n'amanya ebirijja mu maaso, Lutwama yali asobeddwa mu budde obwo, ate laba bw'alaba emmotoka y'abasajja b'amawale ng'emuyitako emisinde emizibu n'esaabala omuliro ogwali gwakira mu luguudo wakati.
Lutwama bwe yakiraba n'ajjukira nti akubagulizaako oyagala wambazi, n'afata ebbala n'agoberera emmotoka y'abasajja b'amawale. Buli Lutwama yayitanga yasanganga muliro mwereere nga gwe gwaka gokka mpozi n'amaloboozi g'emisinde gy'emmundu nga gokka gaawulira nga gayoogaanira mu bbanga ne mu bantu ba bulijjo abaali beesaze akajegere. Ekikolwa ekyo eky'abasajja b'amawale okukuba amasasi mu bantu ba bulijjo kyaleetawo obuzibu obw'amaanyi mu bantu bannaalumanya ne bassaalumanya, kubanga bangi ku lunaku olwo baatemulwa bonna ne bafa mu lujjudde. Bo baayimbanga kimu nti baagala Mitembo yekka oba bafa baffe, era ne balemerako nga bagamba nti bayimbule omwana waabwe ekibira kitereere. Mawale ne basajja be ne bakomba kwerima enkumbi. Bannakibira bwe baakimanya nti Mawale yeeremye ne basalawo beekalakaasenga emisana n'ekiro. Bwe baakusanganga ng'oli ku ludda lutamanyi bituufu bigenda mu maaso mu kibira, nga kanaakujjuutuka era obabuulira oba embeera gye bayisaamu Mitembo mu kibira ogiwagira oba nedda. Nga bamaze okulinnya mu kyoto, basajja b'amawale kyababeerera kizibu nnyo okuvvuunuka enjega eyo. N'abo abaali balina irizi ezaava ku ntobo y'ennyanja nga tebayinza buteekukuma buziizi olw'embeera eyali eteekeddwawo bannakibira nga babanja omwana waabwe. Ennaku 3 zimaze okuyitawo ziti ng'abantu bamaze okutemulwa agabwaga Ssenkulummandwa Mawale agali mu ngoye eza bulijjo, ate abalala nga bambadde yunifoomu z'abakuuma kibira nga beenaanisa emigemerawala. Bannakibira beewuunya nnyo okulaba agabwa g'omukulu Mawale nga gabakubamu ebyasa eby'okumukumu awatali kutaliza abaana bato oba bakulu. N'abo abaali mu mayumba gaabwe wadde mu maduuka g'ebyobusuubuzi amanene ne mu gamotoka g'abantu agali gatambula ku nguudo z'ekibira. Abandi ne babatomeza emmotoka z'abannamagye abatali kusosola oba muwere mukadde nandi kimuvubuka, wabula nga bafa ku kimu kusaanyaawo mulembe gwa Mitembo. Abasajja b'amawale bamaze okutugumbula bannakibira mu bungi bwe batyo, mukama waabwe yavaayo n'abeebaza bwebaza nti bakoze omulimu ogw'ettendo mu kutugumbula abawagizi ba Mitembo. Ebigambo by'amawale byanyiza nnyo bannakibira abaagala emirembe okubukala mu kibira, naye nga nabo tebalina kyakukola okuggyako okwongera okusaba obusabi Mukama Katonda abataase ku gabwa g'omukulu Mawale. Ng'omusezi bw'ateerabira kulya bafu ne mu nnaku 3 ezo, obufuzi bw'omumpembe Mawale bw'atyoboola nnyo eddembe ly'obulamu bw'abantu ne budda ne mukati ne bwewogoma. Nga gy'oli Mawale bye yakola ng'ajja mu buyinza bw'ekibira tebyamumalira kusasula mutango. Amazima gali mu bwesimbu ng'okwagala bwe kuli mu Katonda, naye Katonda yateeka okwagala ku mwana mulenzi oyo Mitembo kuba nalaba bannakibira nga bafa essanyu olw'okwagala okuyitirivu okwamuviirako n'okusibibwa eri gye bafeenyeza amabwa nga gataliiko ddagala. Ewali ebinnya ebijjudde ebisolo ebikambwe nga ziggoonya, timba, pipa za asidi wamu ne bakanywa musaayi abatamanyi bulamu bw'abantu nti bwa mugaso okusinga ebyo ebibeemazaamu ng'obuyinza, ssente n'ebyobugagga ebijjudde omusaayi gw'abantu abatalina musango. Nga bimaze okukomekkerezebwa mu nnaku 3 ezo ezaasooka, bannakibira bangi bawagira nnyo ebyobufuzi okukyuka nga bikulemberwa abantu abamanyi omugaso gw'obulamu bw'abantu nti kintu kikulu nnyo. Kubanga baakiraba nti ebyobufuzi bwe biba bikulemberwa omuntu atawa bulamu bw'abalala kitiibwa, omusaayi guba tegujja kuva mu byabufuzi. Ne bawa ekyokulabirako ekya Mitembo bwe baasiba omwana mulenzi oyo Nalufeenyambwa, baamukolerayo ebintu bingi eby'entiisa ebinakuwaza. Era bakkaatiriza nti okusiba omuntu tekitegeeza nti muba muwuuma z'amamiima Nabanfudu ge yamala ggoonya. Naye ekituufu bw'osiba omuntu oba omwongera bbugumu n'amaanyi mu mutima. Ekyo muli kitegeera ng'obudde buyise temukyalina kyakuzza, kale mwandibadde mweddako ku bikolwa byammwe eby'ekikabbulu. Basajja b'amawale bwe baawulira ebigambo ebyo